a Rwandan national currently living and working in Canada, Lawrence Muganga, see was recently recognized by Alberta provisional government in Canada for initiating and successfully managing criminal prevention project bichi. Era wano omuntu gwali kugamba kugulire bakube Canada nti Rwandan wins Canadian Innovation Award. Rwandan wins Canadian Innovation Award. Kabisa wazino. Ono mwami Muganga. Mulaba. Kyekine kifaananyi ki. Bulungi nnyo. Abazungu bamukwasa. Yes. Ngeri aliyo ng'omuki. Ng'omunyabana. Ayingidde mu cabinet ate ku internal affairs. Kati nkulaze kisooka. Era Canada omwami ono yabuziza munnamawulire ono gwe bayita Alberta nga bamaze okulonda Uganda n'agamba banaye mumbuulireko. Kino nga sikitegeera bulungi. Fone waffe wano tumumanyi ng'omutuuze waffe Omunyarwanda. Yes. Owe Rwanda. Ate Uganda nga tumulaba Canada owe Rwanda. Kijja kitya omuntu okuba n'obutuuze bwe Rwanda ate ne bamulonda mu cabinet. Katugende mpola. Manyi saagala nnyo papa. Uganda Citizenship and Immigration Control Amendment Act 2009, Section 19D. Officers of the state which a person holding dual citizenship is known to qualify to hold: 1. President, 2. Vice President, 3. Prime Ministers, 4. Cabinet Minister and other ministers. So if you know you have a dual citizenship, you don't have to hold any position in the government. So we are just waiting the parliamentary committee to tell us what's going on in this country. I'm Mnyarwanda. I grew up in Masaka, where there was a time, 1985, there was a campaign that emerged from Obote's time to Tito Lutwa's time, where they were shipping out every Mnyarwanda to take them to where? Rwanda. And a place they did, like our great parents came from that place. My father didn't even know how Rwanda looks like. Now us, who were just babies, we didn't even know how, even the road that goes to Rwanda. Now, I remember in our very area, we had only 2 to 3 weeks to my parents to be taken back to where? To Rwanda. And most of those people were being thrown in a national game park somewhere called Kajira, somewhere in Rwanda, for lions and whatever to eat them. Now, Museveni took power, captured power. Our area, just in 2 weeks, when we were about to be thrown out of the country, he took over what? That very place. Now, my father, that's how we are saved. Now, my father told us, before, actually, he died in 1999, he said, for as long as that man is still desiring to run for president, vote for him. Now, myself, my siblings, we don't even vote our own conscience at all. So we are just voting for our father who died in 1999. Until Museveni stops running and stop voting for him. But now I vote for my dad. So I wish I even had my right to vote for myself. But that's the respect you have for your parents. So yeah, but I'm showing you the peace, the protection that he gave that entire community of Banyarwanda in this country. So, and when you guys say Banyarwanda, my friend, we know where he
picked us from. All right? So sometimes we don't vote our conscience. We vote for the protection, the peace, everything he gave for us to grow up and even see life. Maybe I wouldn't be alive. So yes, young people, remain calm, vote. If you win, you win. If you lose, it is not the end of the world. And just know that people win and lose in an election. That's why people contest. So you can't win 10 people. So but Diamond Platinum. Yeah? Yibo agamba ye statement ye. Ne Wembula bwe yatugamba. Ate nze teyambulyako Wembula yankubira essimu nangamba nti baakoze kino. Ate okunkubira essimu nga maze okuleyiminga omwana ayagala fees. Taka jangu otolewa. Otegeera? Wembula nko angamba nti school fees bakoze omulimu Michael yangambye nti bakoze omulimu ne Diamond Platinum n'asetolinga fees ezo. Bakoze sene mmeka. Dola bisatu. Otegeera kati ozola complain wetandika okukola okuva. Ade ne kyole bwe kimola okuggwa. Nze saamunyiga era nalindiya Wembule n'akomawo. Kati nze egulize nali nkompulinga mu time eyo. Kuba nina complainingira Wembule gwe nakwasa omwana. Ali mu mikono gye. Then finally, we tutubula n'endaga complaints nabanga nti kati muzeeyo badde oyagala ki ne bagani badde njagala tudde ku ndagano ze twakola ki ze twakola olwokuba siri mu mativu ku accounts ezo ng'eje zitambuzibwamu njagala ziweebwe middle party. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's a Thursday, every Thursday mbeera ne namba emu ne tuwayaamu wano ne wali. So bintu bijja biri mu kutambula. Tulinamu obuzobagano mu maka, tulinamu obuzobagano mu talent, ebibiina side zombi. Shadow cabinet yalondeddwa neno cabinet ne ministries ezenjawulo, ne other ministries byonna byalondeddwa, bantu basuuliddwa balaba bambusiza. Shadow cabinet ku side ya Nuupu erondeddwa, abantu babazizza balaba badde ebifo. So it's a lot happening mostly in politics, but again nene waffe gye tuli ebintu nina nalabye Pastor Abdul kyokka ye Abdul yafuuka pastor naye agambye ndiga bwanyo weewaawo oba munkyawa bate muddamu kungoberera mulekeeyo nkoye n'asuulawo omukazi yese na lukiiko lwa kyalo n'amusuulawo ng'omukazi ate yaddayo aleeta tulo na kulya ebisobooza n'abigaba ewa ex-we. Kaakati ne tubeera awo ne tugamba ate tengiteng ali bubi anoonya buyambi, manager yamubbyeko buli kimu, manager agaggawadde yezimbidde tenge tata we ennyumba gye basulamu ekutte mu mbinabina, amugamba channel eriko 4.2 million subscribers nti buli mwezi emwanusu 10 y'emitwalo YouTube gibe emitwalo 34 otwa tubalide ku rate ya YouTube wane Uganda. Niwe nogoberaawo nomanya nti ekyo nakyo kitambuliraawo. Kati ndoza tukendo tandikira nga tutandika buza ku bantu tusoke tugendeko ku kibuga abantu aba n'abatuuliza twalamusizaako nnyo buli omu byosinzira okutulaba era kansubire nti muli bulungi ntumiddeko abantu be Uganda wano, abantu ba Africa at large, abantu abali mu Europe, abantu abali mu Asia, abali mu America, bonna mbatumiddeko. Buli alaba pulogulaamu eno naddanga olina obusobozi obukola ebintu bino wammanga, bw'obeera ng'oli Uganda ojja genda ku simu yo oteekemu ku app ya kibuga ejja kujja ogidownloadinga ku Play Store otume buli kyoyagala, nnyonyi gy'otatumya ebisigadde tujja bireeta. Ebisigadde tujja bireeta bw'obeera wano ng'oli around Buganda, oli mu Kampala and suburbs, tujja kuleetera mu ssaawa 2 bijja kuba bituuse. Bw'oba osukka Kampala nga oli walako up country mu ssaawa 8 working time ebintu ebijja kuba bikutuuseeko. Tulina offer gye tugaba senga kikutuukako nga si kyekyo omala nakyo ssaawa 2 mu nyango kyakyekenneenya era ne tukizaayo bwe kiba nga si kyekyo. Naye tokolanga abaana abaatutuma engatto ne bamuzikoleramu omukolo ne bazituddiza nti olimba waliwo yakikola ng'omukolo guwedde n'aziza naye gwe bannayuganda tebasobola zino bannayuganda oba balaba kubala. So banayo pressinga order yeeyo tokola nsobi wetegereze ate buli wiki tumana ebintu bye tusazeeko ebintu bye tusazeeko
bituba tubitunda nga ekigule emitwalo 10 oba 5 oba 7 kati mugende mukebereko osobola okufunyawo ekintu ekyalaisi beizikobuseko so kibuga wetuli obaweereza mu bwesimbu ofisi zaffe ziri ku Muganzi Wazza okulina na ofisi za Ketu ku level 2 ogenda ku Muganzi Wazza gwebuuza ofisi za Ketu eziri awogende sangeza kiraba. Okay, naye ngenda kubagamba Minister of Health eclearinze ekivulu kya Karokasita olunaku olw'enkya lwakutaano Karokasita gyali ku Serena Hotel bakiyita Power Within agenda kujjayo ki ekimufuula Karokasita maanyi kigaalina. So binja bibadde bitingana nti ebivulu byonna bigaddwa but today babadde mu office ne Dana Atwine ne batuula wansi ne bagamba ekyaffe kiri organized si kya jerebu nga bwe babadde bayisiza okusooka. So it's going on tomorrow Friday tugenda kubeera Kampala Serena Hotel ne Karokasita Power Within. So nambe ndoza tutandikire kutengetenge by the way. Abaana abalina talent abaana basumuseemu abaana abagezezzaako okulaba nti enfaanana yaabwe bagikolamu akasente ng'oluvannyuma bamaliriza bakaaba. Case in point olabye Tengetenge omulabye ng'akaaba tasoma alinyisiza manager buli nnyonyi ya buli kika bagendako ne mu Dubai ne bamala ndowooza emyezi ng'ebiri. Aliwo akana akasajja ke bayita William simanyi biki akabeera ndowooza Botswana akalifana ennyaaka ero akakola biki mbu we bagenda yali Zimbabwe ndowooza Zimbabwe gye baali Abannayuganda abagenderako bonna baali bakeesibako okukola nako content ng'ate ko kanoonya Tengetenge ne kabagamba temumanyi zaabu gwe mulina Uganda. Gundi bwe yajja Aisha Speed wane Kenya yatumya Tengetenge wane Uganda. Yes. I do not know lwaki bana babali ku lusegere at least muzimbire akayumba akakute mu mbinabina oba muterewo ekintu ekiri visible. Wembulemo wawo omwana gundi oyo yali abeerawo nga janatuye n'omumu wa manager amuliko nesi nakitegeera lwaki ensobi gye basooka okukola family ya Tengetenge ensobi gye yasooka okukola gwali mululu batya kuba yajjako luvannyuma taata Tengetenge omuntu eyalina okumufuula nti wanjawulo era yalina omumufuula nti Tengetenge sente ze weeziri era zimugasizza yali ogu yali Wembule anti yamuwa manager immediate manager bo we baalaba nga Wembule abaze okukwata ku Tengetenge ne bateekako controlling ebintu bya Tengetenge. Wembule si yateekako omuvubuka ono kyokka nga temuteesoka yabikolera wa era Wembule nze nali nkolaganyeko ne Wembule. I remember wamusabako enamba yengo nga ntwala Tengetenge UK. I remember bwe tutuuka mu nteeseganya era twatuka time ne tulemererwa teyagenda nga basooka kuŋŋamba agenda n'abantu 8 bonna baaki tindako ne tugamba 8 bonna baaki Wembule bwe natula naye naŋŋamba omunange zibino ebintu sibisalawo nga nze of course yali specific nnyo Wembule yali yampa ekifaananyi ekigazi nange atukubire taata we yakola ki yabimala Wembule akubira taata wa mugamuzeeyi nkola ya gundi ya fresh kid basindika oyo eyabyeza akawunti ekiwulira ajja ne Tengetenge ne Wembule yaliwo oyo n'omulenzi omulala tutulawo kupaka lasiti tulyamu ne ku kyemisana baŋŋamba nti ekitono ennyo bw'oba omutwala Bungereza tubagamba nti Wembule ye tumwetaaga isoke yandike Wembule oba omwetaaga ate kati ono yaddukanya Facebook ze biki konzi ate Wembule si yaziddukanya nti manager naye bamumpadde yani Mark oba something like that nyalimbudde mu erinyalo ndiyira mu simu yange bamala okumumpa
baga ntata wagenda banga simanyi nani omulala bambalira abantu abo nga boino oteka mu tiketi etwala Tenge Bungereza tiketi 8 olonga sente basabye mmeka oli 8 nvuddeyo tuli ku 5 mujjeko just 3 olwo sente basabye mmeka obecha sente sikikulu mu tiketi 5 fenga tuba wanya okay esente zibasabye nazo baali bazisabye nga ziwerako naye nga sente zigenda ku bano obabeeza watezo zibampitirivu tiketi ya London ngoloza sente mmeka air tickets to and from obajas kugera nakudda atoba sasulia kubeerayo okay kakati process ya visa negena mwaka sente n'ebirala ebiringa ebyo twamaliriza Mwami Joseph yagala Tenge amutadde wa Jobs Link ngagamba nti bishuse okubeera expensive nambe mutu bakole ki tubaleke era bwatyo bwabakola ki bwabaleka bwabavaako naye omuntu nava naga nti YouTube ya 4.2 million subscribers kakati bwekwano si 10 bwabalo bavaako nze nendaba obuzibu mudadi wa Tenge yali mukambwe naye ng'olumu akambwe alya nekyatamanyi bwe nali njogera naye nakiraba era ng'olumu alemesa n'omukisa gusobola okubeera ate nabo baali tebagufunamu naye nga ye tamanyi nti agukoze eki agulemesezza badde bakaluubiriza nnyo abantu abasobola okutwala Tenge kyokka ate ekyanewunyisizza nti bijjo manyi bakaluubiriza nga bakifunamu naye nga bakaluubiririza mulala kufuna kyekyasinza okunewuunyisa bw'otunuulira manager wa Tenge ekintu kyakoze Tenge nyinza okugamba nti oyinza osanga omuntu nga bamukubya akabazi noga gundi bamutidde ki musajja wattu fabali ku media you don't know what it takes omuntu okubeera nga asobola okufuna ba subscribers million 4 okutandika okufuna mu content just era tomanyi kiki kitwala omuntu okuba nga content watandise omusasulirwa the pain the hustle that time abatobye obudde bw'abaataddemu buba tebugambika bw'otunuulira omwana ono ku time gy'abeereddeko abe ng'akoledde bwereere omukisa aligujjawo omulala tewali kubanga emirimu gino ejja content gibanga kuyimba kuba kwa kiseera wooyimbire nnyo katonda wakuyamba n'oyingira emyaka 10 tandika okutegeka emyaka egyo 5 nti okivaamu otegedde bulungi okuyimba wekuli kakati abantu abasinga obungi ate olumu kyobola abantu abastruggling olumu mu time wolina okukolera ebyamakulu bw'otabikolerawo Tenge talina gyagenda kusanga mukisa mulala kubeerako nga bw'abadde ate saagala mugambe nti manager ono yabadde akola Tenge no Tenge yeekola omuntu abadde akola Tenge yali Wembule kwa yavanga eri ewaabwe wansi mu bikajjo n'agende wa kubanga ono manager talina mwadde ettondo lyaka talent yali Wembule era senga nategedde nti Wembule yazitutte n'aligambye owaye kati bategeeragane naye ono abadde ali aza kumukeeka bambaleese kituufu ono abadde mbaleese talina contribution yonna gy'abadde akola ku Tenge wabula yakola ekintu gundi kye yakolakokko Ericom DJ Ericom yakola ki DJ Ericom edda mu biseera bya votes awo yalina office awo nga ku votes wano egundi wansi najja nankumbi votes najja nankumbi yali awo wansi ngogero tuka ekibuye olaba kuwota wansi ove najja nankumbi bakaisa ekizimbe kyakasiwukira abo oba kati waliwo Ucha Kids oba ekyo kyenyini ekizimbe kyekyo awo najja nankumbi awo kibuye najja nankumbi okay
bo sinjijukira bwabogera nti water olulya bogera yekibuye ye najja nakumbi kakati atenge yali opposite ne water the opposite kiri directly kakati bwe tutuukaawo era bannaye ebyembi bisekero Elcom yabakolaki Elcom yakwata ennyimba z'Abannayuganda nga bakyali basiru true zonna n'aziteeka ku YouTube nnyo era Elcom sente ze yajja mu nnyimba z'Abannayuganda n'atambula buli nsi nakati waliwo woogenda oluyimba nga lulwo abatanagaziwala naye nga bwoluteeka bakubirawo strike naga oluyimba lwa Elcom oluyingiddemu ate recently Chance Nalubega te ennyimba ze zonna aziinako obuyinza agenda odujjayo lwa upload nga bamugamba nnyabo olulimba si lulwo zonna eza Chance bazitwala kati Elcom alina akakodyo ke yabakolanga mu remember where you had it from first kati gwe nga mulowooza abawanika so Elcom avuganya ne Mudondo eye Kenya era Elcom kati nono mwana kakodyo ke yakola yakwata Tenge nga bakyali basiru ng'ate Tenge talina na muntu amu amagezi gali awo kubanga naye yali muwadde amagezi eyali badde kitaawe atekawo kirime teyalina amagezi ku media ono omwana n'abagulira akawunti mu Tenge naye ebintu byonna ebiri ku akawunti nga bibye akawunti sente zigenda kuzize ku akawunti ze biki bigenda ku bibye nga bano bayinza kuba tebasukana kumanya nti bivaamu sente kasaba bafunanga zi travels biki omwana waffe ali exposed agenze wano kakati bwe buzibu bwalina nze kyembadde ndowooza minisita Balamu empozi yavuddeyo ani yazeewo gamba erinnya bwe ligeze mukama bawadde gundi ono mukyala ani kamulabe by the way amuyambeko nnyo awe nayagaliranga oli omukyala yani yali oyo omukyala yakwata ku fresh kid at least do that kati nakiwala kati gikozese nga publicity nti office wagiyingidde olabe nga Tenge buli kimu kimuddira kuba it's a good publicity eyamba Tenge eyamba ne office yo nga minister w'abaana kati gena ku genda kuba ali egena muyamba it's a good publicity okutandikirako mu office ng'otudde bamuyita Minister of Gender, Labour and Social Development yeyo kanedda gena kwa wale abaana gena wale abaana ati kati oyo abaatwala yonna so nze njagala agikozese nga publicity mukyo agenda kuba yamba Tenge ate nga naye publicity nga office tinagiyingidde abayite Minister of Gender, Labour and Social Development, Minister of State Gender, Labour and Social Development. Kutesa America Muli. Mutesa America Muli. Kati agikozese nga publicity. Youth and Children Affairs yuno. Bamuyita Lakisa Mase. Faith. Kati agikozese nga ki publicity. Okugamba nti kati nayingidde office. Of course eriko publicity yabwerere abana b'amawulire everyone would love Honorable Faith kati guno omukisa gwa seso okukozesa mu office yo okuyambako ku Tenge okuteeka obwenkanya mu kitone kye ndowooza ojja kuba oyingidde ndowooza kino ne Federation kijikwatako actually Kenzo actually banji kibayamba if Kenzo fights for this boy that will be a milestone for him also ne Kenzo yes kimukwatako n'abantu abalala balinga ebyo nze ndowooza kino kyali badde kyakuyiga era kyakusalawo kinene okay so bami kati nze musasiddeko busazi waliwo pastor bamuyita Abdul obeddala yani yinvudde mutwe ali Mbarara domestic violence oba gundi clip wazirabye ng'ayisa abeekyalo yakoze ki
yayise ab'ekyalo n'abatu yayise chairman ab'ekyalo n'endigaze n'akwata wansi n'alayira n'abagamba oba leero temudda mu kyaki yange mulekeyo oba mudda mwe mumanyi naye omukazi anzita omukazi annemye omukazi tulemaganye ekisooka omukazi nze nasula mu ddwaliro nebaka ne ku seminti nga nsaba mukama omukazi asumuluke ku bulungi kumba abaana abo baasumulukuka abalongo n'omwana omulala si babe omukazi bamubuuza nti omusajja yangamba naye mu ddwaliro ofune enkwanso nange kyenakola nengende wa ex wange tunali naye emyaka something emabega ne twegatta be baana of top of that omusajja alabiridde abaana omukazi amuketaddeko mucunya domestic violence ekyalo kyonna ne kikaanya ku engeri y'ebibadde balabe neeyisa y'omukazi. Amazima gali nti wasaanawo enteekateeka. Twatandika ddi abasajja okukaaba? Wasaanawo enteekateeka ng'omwana azaalibwa mu ddwaliro akebererwawo. Ebweru bakikola abantu bawone ekintu ekyo kubanga abantu bangi balabiridde abaana batali baabwe. Yes. Nze ng'omuntu tekintuukangako naye mbiraba. Abantu bali ku miranga, abantu bali mu kaaba, tekintuukangako naye kibi nnyo. Ate omukazi aba amanyi nenagamba bukobonebone n'atali wuwo kuba omukazi obujulizi bwe yeewaddeko nti yagenda ewa ex we ono n'asula ku kitanda nga asaba ne Katonda omukazi asumuluke bulungi. Kati kankubuuze Dayasi bana njagala tukule era simanyi oba sinza atategeera bulungi naye nze ekitasoboka nkiddamu nze ekitasoboka siina mukazi gwe nyinza kuwasa mbu simanyi asuza ku butaakye mbwankuba emiggo nze nomusabako omukono. Oli pastor kugambye bwabeera pastor awulirira mu Katonda tokuba mukazi Bible ekyogera kakati Katonda kyatasobodde kukuyamba okikwatako na mikono. Lwaki kano takakkanya mutima gwa mukyala gwe baba pastor nze oyo taliyo kiwulira omukazi ankuba atya atandika atya kyalo kyonna kyasalidde omukazi mbuulira gwe atandika atya okuba nze tekisoboka olwo nga nkuba oluyinga nga mansonyiwa naye bakazi bano nga bajooga omuntu basinzira ku bunafu bwo atandika okukupimiriza bwakunyenyanyenya kankunyumizayo akaboozi emboozi emu edda kanji nyume kubeera jajjiramu edda ali nkyali mwana muto 20 akajalinga 24 nali mwana muto naye omwana omuto alina ssente kati nalina omuwala gwe nali njagala bamuyitanga Madiina kati Madiina oyo kyali kiwala Kinyarwanda nga kyakula bulungi. Madiina yaŋŋambanga nti gwe lumu nja kukuba naye nga nze ndowooza akola ki asaaga bwankwatakwata kati nga agenda newaka olumu nembeera ewaka n'abeera ewaka wabe ŋŋambanga ebyo ngagamba ono ki kati olwo musayize eyo nina akawala kenkwanaawo nga ku volts kaali kabeerawo mabega wadiringira nnyo mu volts gwe yali yakukyalo kaali kabeerawo mabega wa volts kakati lumu twakusala amaloodi awo bayitangawo ku Daudi Zibba nga nyinawo twalinawo ebibiina bano abeegatta ne baleeta ssente ne bakola ne bawa omuntu omu kati nze yali chairman webibiina ng'ebyo nga bonna buli omu agamba bano wano kulirawo wano kulirawo abantu banesigasiganga nnyo okuva butonzi kakati mbeeraawo era namukwaniramu ogwo ogubiina akakawala kalina muganda we gajjanga nako
ate chairman secretary biki muwanika byonna nze akati olunaku lumu tutuddeawo waliwo akakolo kuba buli wiki bbiri twabanga n'omukolo ogw'ekibiina ekimu kati akabala kali ke nali nkwana kuvootisa nkakola ki ekajja kankubira owaayo oli wange mugande wali kusalamba loodi mbadde nja kukulaba nga olinamu obuzibu nti kanzijaawo kati nga nsituka we nali ntudde nga mugamba nti kanzije nalina mukwano gwange bamuyitanga Peter bambi yafa n'okufa accident nga mperekerako bwamperekerako nga tudduka mangu tugenda kuvootisa awo nga bulijjo la vootisi kumbe omwala zaatugoberera tetutegedde omwana akatuukawo nyimiridde nali nkubye essuuti yali ya bbulaaka nga mulimu obusitwepweuti obukkirira essuuti yange enyumye buno bwabeerangamu obutini obweru ne taayi kweri ate kati munnaye chairman omulamba sekulitale kati ekibiina ze yali buli kimu nze sekulitale nze muwanika nze chairman akati nga Madina tajja ng'ajja abawondera yankola nga nagamba ntya kiri kyagamba nti ajja kukuba yali alingana emirundi mingi naye nga ndowooza asaaga nga mbuuza nagamba ntya ko gwe diki konze ku lwaki amangu ago nga tambasa ettaayi ampasa ettaayi ankwatiddeko nejjeeke nga yali mukakali akawala baali bakayita Agi kado sende kadduka emisinde kakati nensigalawo ne muko oyo gwe gwayitanga Peter twayita mukazi akolya muko nasigalawo naye kakati ne wali ku votes bamanyi ndi roadi kati ate bakubakidde ettaayi bamanyi n'okumanya ngenda kujja ku votes nga nva Kenya tebamanyi nti nkolera nnyo wano we bambakidde ettaayi ate votes yagguddewo babawunsa bagenda kulengera ate wali bakimanyi babawunsa oyo w'amaanyi kuba nalinawo netebe ebirizavudi okumala emyaka 2 nga nyingira n'abantu 5 nagisasula kati badduka emisinde newombekawo nsali kubo Ntebe Road nsalira nno kujjeekera ttaayi kati olaba ekikubo kino ekiva ku Ntebe Road awo nga kuba muko okukubwa ku dansaazi bwe nali nsula ekikubo ekyo nali nsula awo ewabali wa chairman weeyo Kategula zone kakati nga tutambula mpola mpaka awo bwe nali nsula oli kujjeeke ndi kujjeeke saawa ng'emu kitundu bantwalira kujjeeke tuba tuwete ekkubo eryo mukaagamba nti owaayo omusajja omukwate bulungi kiwala kikyuka kigamba muko nti gwe biveemu ate nawe nja kugattako neezawo wonna nsirise n'okukwata akazikizasikiza si lwakuba nti ansobola naye njagala nve mu bantu nalina erinnya nga era nga ekintukako kikola amawulire kakati tutuuka ewaka ye ekisumuluzo mu mpale nzigulawo kyali kigawo furniture nga kisobola okudda ewaka nekimalayo ng'oba ewiiki oba ennaku nga nnya nekigenda omanye embeera y'obwana obuto bwe naggulawo bwebiti namukuba oluyi n'atomera sideboard neeyika endabirwamu n'akuba omulanga nendusiba nga tanafuluma nendusiba nga tuli munda olwo omuka asigadde bweru omukaali bweru nemuganda kiwulira dda ng'ogamba nti onkuba bulijjo sente ebikakasa ku ttayi gy'onkutte leero naye ku ttayi nejjeeke gy'onkutte leero wenkasiza nti onkuba awo no n'abuuza n'okubuuza sagamba nti nja kukuba
nga yo bombo bumugamba akola ki akusobola kuba ebikonde nga niga kuba omusajja nakwata obutebe ebintu byonna twabyasa mu nju zi TV ziche era ovanyola omukuba wokulwanagana bubi nnyo ebintu byononesa kwe kumufulumya yana obugoye bwe nga buna butanewo okusibawo okwabukana taddanga era yagenda kutenda nga bakutya okubire kakati bino ebintu byokuba oba byokufuga abakazi bagenda abigezesa bugezesa yankwatanga bana nakumunja kukuba yikoira mukumanyi nga wete babingeza kati bino betwera ebyomukwano era olaba ng'ogyeko ziri abantu b'e Bulaaya balina life gye baliivinga ate life gye baliivinga nze abantu b'e Bulaaya kyembaagalako oba kyensinga bakakasaako balina loyalty naye mateeka sige gabafuula batyo balina loyalty anti loyalty eva ku mbeera ebiseera ebisinga obungi abantu nga ali Bulaaya bw'agamba nti yesi kyabategeeza bw'agamba nti natero kitegeeza bw'agamba nti ono bba wange ndi mufumbo abeera mufumbo n'obufumbo abo abenyumirizaamu kyovala abasajja babba baabwe omukazi n'abaafugafuga mbagumira ebintu bingi kubanga teri kyambula musajja nga kumwenderako mu maka ge ne wano mu bantu ffe abafu abajjula olulimi olulimba omukazi wakwegezangamu mugemerewo omugemerangawo gwe nokubakayika tinitini mwokye luliro lwadda mukula lyo olumutomeza ekisenge omugazi tongezanga muggwe kakati bulijjo okoma okusindika nokuye ye agenda ageyininga kivamu nga awuli akusobola okiwulira kivamu nga bya Pastor Abdul nabayo kati kankolegeyo engeri gye bageyininga nze mukyala wange olunaku lumu yaŋŋamba jali agenda nanga ngenda speed ngenda kukola biki kuba ali agenda kukola kugulawo dduuka kukola naye naye obudde bukoze eki bugenze nenze nali waka nga tewali baana nemugaa nze wana njava obudde nga buyiseeyiseemu waliwo ebintu ebiddugalawo nembikola ki nembyoza bulungi nnyo okitegeera mala okubyoza nakubona nga abajerezaako naye ebintu sekyo nemugaa oke oyakomawo nga tukiinamu buki buzibu the other time next time yali agenda nga ogendagenda bukyali mugamba ngenda njava wano sanga 7 olwo wayisewo nga wiiki 2 ebintu no biddugala ebintu byonna mbiresawo biddugala yeeyogeza teromugambe tofaayo n'agenda kati yali akagenda ekituufu kiri nti mbeera kubanga wendikozesa sagalidde abikyafu kakati yali akagenda newayita ndowooza eddakiika 40 nange nenfuna kolo era asobola okuba ku 7 nenkola ki nensimbula kakati bwe yakomawo akawungeezi nga wakawe nga wetwaliseewo nga wonna webakola ki wewali bulira essimu gye yankubira naye bannange gwa mazima nagambe ngenda sipidi naye n'ebintu byonna n'obireka nga tokuteeko wadde ekintu ekimu namuga ogambye ki olwakuba luliwako nagifula emmanya y'enkoko era nekinjigiriza kati olumu newembiraba okujjako nga mbadde gira nenkwanoeraga kale kambayambeko ku bino naye olumu newembiraba mbirekawo ate nga nali kikoze kuba saagala akafule kamanyiiro otegera kyegamba yayombawo nemugawanyabu nze bino ebintu mbikola lwakuba nti njagala naye bwe kigendako ekigamba nti ŋŋambi sikolako wadde ekimu okitegedde kuva naliro siddangamu okuwulira nga okiyisiza mu kamwa guba ogusembayo ogusooka ate ogusembayo kubanga abakazi bo bakolera ku bunafu bw'abasajja
obunafu bw'abasajja bwe buleetera abakazi okumera. Omukazi atandika okulagira naye ng'omweguya nnyo. Okulagira okwo ne kafuuka kagenderere. Kati ne kufuuka okuduumira. Abadde ayambako? Abadde alagira empola empola. N'oboggola n'atandika. N'atandika n'okuboggola. Gwe kino. Oba wabaaki? Era omukazi kasita afunangayo commanding tongue. Mugeme. Mugera wange obudde bukyali. Bw'obanga obulira omukyalo oyo oli wakubeera naye bulamu bwo bwonna. Mugemerewo. Waliwo abantu abaatondebwa nga balina kufugibwa. Be bakyala? Si bonna. Ne mu basajja gye kiri. Nti waliwo omukyala nga mutegeevu nga tekikwetagisa namuboggolera nga n'ekintu kyakola olumu aba akikoze by mistake nga n'atinawo okiraba naye ng'olaba ebintu ebyo bya butegeevu abugiwe bali ate bangi. Kati waliwo omuntu eyatondebwa ng'alina kulagirwa. ogaye ne mubasajja mwebali. Nze nalabako omuntu nga watamala kulagira mukyala we kwoza ngoye tazooza. Kyokka ng'era omukyala yayoza engoye naye nga olwo nga buli kanaku alina okukebeera mu kisero mwe bateeka engoye enkyafu. Naga zino sizisanga gwe bw'owulidde. Ng'omukazi takiraba. Waliwo abantu abaatondebwa nga balina kuduumirwa. Era yamukolerako bizinensi nga bbiri zonna nga zigwa. Omusajja n'amaliriza nga nti mukyala wange alina kukozesebwa bukozesebwa. Kino kiganye. Tasobola kwekozesa kuba tasobola kweragira. Ono wakozesebwa kuduumira. So waliwo omuntu gw'olaba ng'omutadde ku mulimu banga ali ku mulimu ng'olaba mu butuufu olinga aliwo. Nga si wakunnyonnyola, si wakuduumira. Olaba kimu kitambula. Kakati waliwo abantu mu kaliba yaabwe, mu nkula yaabwe oba mu butonde bwabwe ngo yalina kulagirwa nga wakuduumira. Kati olumu tugwa mu bakazi abayina endowooza bwetyo. Bwewaawo naye batalagira weebali era nga bakola bulungi ebintu byabwe. Naye tugwa mu bakazi abayina endowooza bwetyo nga bakulagira. Anogera n'ogwa mu olingo kati gwe omuwa ebbeetu eryo ye talibala olumu nti bbeetu ayina entegeera eri. Atandika kubeera ne banne ng'atudde n'abannyonnyola nti nze bange kyemugamba kyakola kamukubira olabe watajja wano muga nti ndi wano tavolonze kitiibwa kyo mu banne. Anti era omukazi kasita atandika okukujooga mu banne mikwano gy'abakazi bonna aba ajolonga kitiibwa kyo. Olaba bw'oyita ku mukazi n'aseka. Omusajja aweebwa ekitiibwa mu bakyala banne y'ono era kamukubuulire. Ate abakazi baagala nnyo omusajja ono abamuyina amwenyumirizaamu nnyo. Aliwa ate bw'osanga bano bannalemwa baba bakugamba akufuga. Abakyala bonna abategeera baagala nnyo omusajja gwe wafumbirwa ng'omusajja oyo alina obusobozi obufaayo eri omukyala we. Abakyala bonna nga yeetuma baagala nnyo omwami gwe bayita ali principled. Era amaka abantu ge beenyumirizaamu be basajja abali principled. Tumalaga muvuga ebyo bya kisiru bw'alagira abakyala amaka ge beenyumirizaamu be basajja bali ki principled. Batya omukazi nga senga anaaba atambudde nti oba agenzeko kucakala nga jasooka kusaba. Bwe kiri singa tosaba ebiddirya gw'amanyi. Era ng'agamba nti owaayi katugambeko ku taata Junior atukkirize bw'anaaba agaanye tukikola olulala. Si kumusanga mulungu olwokuba abadde ne ssente ze zigula ekyennyanja. Akajjadde ne bawala banne. Akajjadde ne bakazi banne. Owaayi watuuse otya wano nzeeyo. N'oba sigwageno bimugulira. Ngenda kweraga owaayi ngendako nno nateete
kuba oli under shelter yate nenja kumusaba nga 2 tekitegeeza nti wagamba ogaane ate kitegeeza muno teyandigenze naye okutegeezaako ngenda kulaba ku maama njayitira mperere naye nja kudda ssaawa nga 2 kitundu oba 3 okay ne bwakomawo nnya nagamba nkereyeemu abakazi baagala nnyo omusajja kaliba bwetyo era abakazi baba bateekateeka nti wali nagera tukyakaleko omukazi naga simanyi oba taata Junior nanzikiriza naye kamugambeko ndabe yena nagala ogenda ne baani kali naye kansubi ojja kwanguwayo era bwe baba bakyanyumirwa ssaawa 6 abadde nga obudde bugenze oba 7 naga ssaawa 6 akangende waka sinawe naddayo ku 10 omusajja namugamba ntya abe bawangaza obufumbo era be bakyala abafumbo abe bakyala abaki abafumbo abakyala abafumbo obufumbo nze nyina omwami gwe nalaba bambi yafa Katonda amusaasire naye musajja yali musajja muyivu yali omu ku bakulira gye bayita Adra Uganda eri wansi wa eyekireka bamuyitanga mwami Sente za Kajubi atali profesa neno ndera yali Sente za Kajubi yali mukama wange yatukozesaako emirimu mingi yalina mukyala we nga musawo akyaliwo nakati nga waliwo abaana baizeni baali bato nze ge maka g'abagagga ge nasooka okulabamu abaana ab'empisa ku kyalo okwo we yabeererako nga y'omu ye yali asingako ndowooza ng'ate be balina n'abazadde abayivu neffe twagendanga awakaawo nga abaana abo baali bato abaana be baali bato ddala basepuuya bakabali nga bato yalina abaana 3 abaaliwo nze nali mmanyi omuwala omu n'abalenzi baali 2 naye ng'otuukawo ne bagamba gye bali ku ssebo oyagala musawo oba oyagala mwami Kajubi taata we tebamuyitanga mwami Kajubi mama we nga bamuyita musawo okay taata we nga bamuyita mwami Kajubi abaana be bakubuuza abaana bato bwe bati oyagala musawo naye nga akwaniriza akuwadde wootuula bakatebe bweru n'akubuuza oyagala musawo oba mwami Kajubi kati niwabulira omuntu gwokola ki gwoyagala ne bamukubira nga sawo tumugambe mwami ani bayita abaami nga manyi tuli bapakasi ba kitaawe nga nokimanya bakimanyi twabanga bakozi be nga bakimanyi okitegeera mwami gundi abadde wano nga yakwagala naye ngenda kuwulya ezimu ku principles ezaalinga ewaka mukyala we nga dokita musawo alina zikilinika akolera n'amalwaliro gaali gabbe bayeseyo yali akolera na mirembe balina buli kimu ekyetaagisa naye nga mu busawo bw'eddokita oyo nga ye mukyala wooli Kajubi mwami Kajubi akola mu Adra Uganda nga mwami Kajubi ekisenge kye omukozi tayala kisenge kye era tekiteekeddwa ng'olina omukyala lwaki omukozi aba omukozi tasimula kisenge kye bwe kiteekeddwa oba omukozi tayala kisenge kye omukozi tayoza suuka za mwami Kajubi omukozi tagolola ngoye za mwami Kajubi era omukozi tayoza ngoye za mwami Kajubi bagana zigolola ng'ozooza naye nga mwami Kajubi se yateekawo etteeka eryo omukyala musawo yenyini tebakwata ku ngoye za bbaawe musawo gugambye dokita kati abamu mudala beepankapanka oli yali dokita nga ye mukyala we naye nga tebakwata ku ngoye za bbaawe tebagolola ngoye za bbaawe okiwulira tebasimula kisenge kya bbaawe yali yewe katala era nga wabafuluma kauyu
eza musawo ng'ozooza ezize ozooza omukozi yazoozanga ez'abaana tebalina buzibu naye empisa ezaali mu maka gali baali bagagga okusinziira ku kyalo naye nga balina empisa ng'ate bakuza n'abaana baabwe mu mpisa kati nkulaga amaka engeri gye kakola ki era mwami Kajubi naafa Katonda atuuka n'amujjulula n'alekawo musawo kati musawo akaddiye yakuzizza n'abaana waali n'abaana baakula abamu bali Amerika abalala bali luddawa kubanga n'omutondoozi abeeddawo naye yagenda simanyi okitegeera so mbadde nkulaga naye mwami Kajubi yalina order naye yali yateekawo order mwami Kajubi yalina walu order nga n'ewaka bamutya so ng'ate mwami Kajubi nze saalabako ng'akubye wadde ku mwana we naye nga wayoga saamulabako ng'amukubyeko kyenjijukira olunaku lumu yali ayigiriza mukyala we mmotoka kuba alina emmotoka nnyingi ewaka mukyala we nga tayaga ayiga mmotoka lumu tugendayo ku faamu tugiteekamu kasooli emmotoka bagita kalinga kaduddu bwe kati kalinga ka minibus kalinga kataxi naye kakakulamu nga kakigaati kaduddu obuno bali obutinga emiti oba giri ebiri eno emabega wano maaso kagiramu bwe kati twamala okatika kasooli mwami Kajubi n'akwata piki ye yali atera nnyo ovuga zipiki ezo ez'amaanyi n'amuga emmotoka eyo njagala waka olime GPS ojja kundaba era musawo yatoma nayo mpaka ng'agituusizza nga tayagala amuyambako aba amaze okugenda era bwate we yagiyiga yagiyiga ku maanyi obumotoka bwedda bwabanga bwa giya yalwana nako atya era babuyiganga muna yakatuusa kati bwati we yagenda akola ki nti obulamu nti lwaki ndeese omwami oyo twawangaala nnyo naye nalikupya ate ne famire ye baali mikwano gyange kuba nakolako ne famire ye bankozesaako ab'enjawulo ate ne mukutandika okukola nga waliwo eyalinga alimu egi yange bamuyitanga mwami Mpagi nga tukwana yaabwe ekibuye nga mukwano gwange nnyo famire eyo yanjagala nnyo waliwo mwami Kigo banjagala nakolako ko nabo bangi naye neegombanga okubanga bo neegombanga engeri gye baakuzaamu okuviira ddala mutaata waabwe eri ekasanje n'engeri gye baali baakuzaamu abaana baabwe bonna nga balina empisa kuba nabeerako ko ne wa maama wa mwami Kajubi ng'ate nawo empisa eziriwo tezigambika ne ngamba ye bano bakikola batya kati abantu baagala nnyo abantu abalina order abakyala era amaka ge beenyumirizaamu agalimu eddembe ye musajja yenna alina order so order eno gye bayita eyefuga bbi naye order ennyonnyolagana nga muli odare tolina kyovaako kubira mukyalawo omugamba leero sijja kudda true nguddeko ka trip ngenda Mityana naye nja kudda nja okusinga wakunoonye waka nga toliiwo nakubira noga onjagaza ki amala kuba buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja okuba ng'osimbula bakano ga mukyala owaaye ngendako kasanje egiza okudda giza obutadda naye kandabe ekinaaba nja kukubira nga ndi eri era bw'otuukayo olaba nga tookome obuvunaanyizibwa bwe oddamu n'okkuba ewaka tomuninda nno sigenda kukomawo olwaleero kuba eno ngenda kusulayo omukyala wabeere informed kuggwe kyoli naawe wennyini mukyalawo ngoba informed kuye kyakola ki kati abakyala b'e Uganda kyembadde nga balinda batalizza olwa loyalite empisa endala ziyinza okubawo naye loyalite mu b'Ebulaaya yasukka bw'aba alina bbawo abaamuyina bwe bakyankana nasabirawo divorce tebeekoza okitegeera kakati wano e Uganda omuntu aba ne bbawe ng'alina abasajja abalabana basatu mu bufumbo ngena aleeta tulo nakulya kyova olaba olina okwegendereza nnyo ng'oli wano
kakati bw'otandika ate gonda wano kino tukireke bwe tuti bye bya pasita by'osangamu omukyala akamanyiira akabaga akazimba buli kimu ng'akigezesa kaya tukatayimu ng'agamba ne banne oyo ahira kangana ye naye n'akikola nze neesalirawo kakati kwe kuzaala abaana abatali ba musajja n'ebintu ebitambula ebiringa ebyo tetugamba fugabbi naye omuntu obako olina okuteekawo oda ne bagamba nti wano waliwo omuki kamala okubuulira nze nnyinza okudda ewaka nendaba omwana gusimanyi waka simuyitako buyisi ono yaani ate ono yazze atya kuba buvunaanyizibwa bwo gwe okubanga omugenyi azze ewaka oba anaabeerawo n'omanya nemmanya ekyo kituufu so sikuwewubaawo omuyitako buyisi olina okukibuuza ate ono bw'otalibuuza bagenda baleeta otye n'okutya ojja tuuka waka nga waliwo akasomero olabirira ba musanju wo naye gwe tomanyi nga waliwo akasomero sigamba nti otoyagala abaana waka naye buvunaanyizibwa buli mugenya wali ewakaawo okumanya gundi tulinawo gundi wano tulinawo gundi bw'otakola buvunaanyizibwawo ewaka ojja kwesanga abaana babazaala bbali abakazi be bakola batuuka n'okwegezaamu notukokkaabira ekyalo ntyankuba noyisa meeting timunyambe muntaasi kale pasita bwatyo tubadde ka prehambo ka pasita simanyi oba anaabiraba naye mbalala yonna yamwetisse n'asala n'okusala n'ayingira e Kampala tambemu olunaku lwaleero olugenza okukya nabadde mu gurupu nendaba nga bayise press conference nti leero Kavule tulinayo press conference kumbe badde bagenda kulonda cabinet nga bwegenda okubeerawa mu parliament ya side ya opposition yetwandisenga shadow cabinet y'opposition ebigenze maaso bitegedde otuyisizeemukko otubuuliyeko ne positions baba wadde ezo kituufu olaba nga ono gwe bazizza badde asaanidde ono gwe bawadde wano waasobolawo ono nga gwe bagize ono ebintu engeri gye bitambuddemu kuba kyetegeddeko loopu yakomyewo ndowooza atukoze obulungi obutagambika nga mu buli ngeri alina okudda simanyi nze bwe ndowooza akati ebintu bingi abadde Kavule ebigenze mu maaso ensuubira nti buli omu abirabye mu ngeri ye loopu abatali kuwannaanya babumuddiza bamuwadde ekisanja ekyokubiri ekya loopu abe ng'atambula nakyo jjukira loopu okubajjukizaako emyaka 2 n'ekitundu ajjowera abadde akoze ekisanja kimu so mu makkati awo tusuubira either omuddizi oba okutwayo omulala tusuubira bamuwadde ekisanja ekyokubiri nga loopu Yoweri Ssenyonyi tewali kuwannaanya kansokere ku oyo y'omu ku bantu abakoze obulungi ennyo abatukoze obulungi obutagambika mu baloopu bukyanga babaawo asinze Kiiza amusinzeeku ddala kyokka wadde nga ne Winnie Kiiza yali mulungi naye naamusingiddeko ddala bw'otunuulira abateeketeeke bo bakola bino bayita nkola empoomye bagoya mayuuni so Yoweri tetulina kubuusabuusa n'abantu abasinga obungi ku mulembe guno bategedde omugaso gwa loopu nekyalina okukola ku mulembe gwa Ssenyonyi ne loopu ayimirira ate mu paalamenti addamu ate ayimirira ate ku nsonga bakitegedde wabazze ku defending atya wabazze ku tanya by the way he has been good twafuna loopu atali diikuula twalinako ko loopu nga diikuula babaddewo bangi bannandala mafaabi
Mafabe yalidde ku. Yakola ki yateesa ki? Naita jukira. Kakati tuwadde ne tuyina chief whip. Okay, owa side ya opposition. Bawadde Honorable Paulo Mwiru. Ye yagudde kuba speaker. Katoyo ndowooza wa Jinja South. We Jinja. So oyo gwe bawadde. Okay. Kuba chief whip. Deputy chief whip ne bamuwa Nakwedde Aliet. Abantu be Kayunga mumanya amaanyi gayina ku muzindaalo Nakwedde ye amumyuka singa taliiwo mirimu agitambuza bulungi. Commissioner wa Parliament tulonze Nambeshe. Nambeshe naye teyeri owa Manyinja bagita Manyinja county gutulonze Nambeshe okubeera mpuga we yalemera. Mpoze babikyusize era akyali commissioner ku mpaka. Empuga we yawamba abeere commissioner ku mpaka ne yali amulemezaayo bonna ndaba bibasiba bikutuka. Chairperson Public Accountant Committee oyo bamuyita Honorable Nsamba Patrick. Eyo park. Ofunze bagita park. Yes. Nsamba Patrick amyukibwani wa Kasanda ndowooza. Nsamba Patrick. Kasanda abantu be Kasanda mwalonda bulungi. Era amumyuka Yesaala Lwansansula. Wawa. We Jinja. Jinja City. Jinja eride empanga. Jinja City. Wali balina Mwiru, wano balina Jinja City. Okay. Bamuyita Saala Wansansula. Kakati tuyina vice chairperson. Tuyina chairperson wa Kosase. Kosase. Mwadanku Nyingi. Era awamumyuse ani amumyuse George Musisi. Munamateeka. Ndoza akakiko kano akakosase kabaddeko omuntu omusajja w'ekyengera. Yabadde akakulira. Okay. Kati Mwadanku Nyingi yabaddeko ono yani mpozi? Segona yabaddeko. Yes. Kati baleese Musisi nani ne Muwada. Bonna bannamateeka ku kakiiko kano. Okay. Bonna mu mateeka bakugu bano. Musisi yewekira. Ne tufuna yewekira. Okay. Mwadanku Nyingi yowa Kyaddondo. Ne tufuna chairperson Government Assurance Committee. Bawaddan. Government Assurance Committee bawadde Zake. Yakulira si amyuka. Akulira. Ani amumyuka? Amumyuka bamuyita Adek Anna Ebaju. Wawa. Wasoloti. Sorry. Okay, twafunayo omuntu. Adek Anna Abaju Wasoloti. Kakati wano ndabawo Local Government Accountant Committee. Ndozera kabaddeko. Namboze. Namboze. Akomye mu kifo kye. Akomyewo. Okay. Ngali unopposed. Era awo ne bamumukisa Abedi Nassa Mudyobole. Oyo abeera we Jinja. Wayiganga. Anti zino ziyogenda Jinja. Tamanya akayimba kali njagala kudyoboka. Anti bakakubira Iganga. Naye abantu be baliddemu empanga. Babadde balungi. Tubalina ku buzibu. Okiwulira? Kakati wano Pan African Parliament Representative. Oyo tufunye Kalanga David Luchams. Kalwanga wa Busujju. Okay. Honorable Kalwanga ndoza mwena mumanyi. Ndaba wano Parliament Commonwealth Parliamentary Association Representative. Bino bya Commonwealth tubeeramu. Omutufunyeyo Nantongo Fortunate Laws. Wachotera omukyala wachotera omuwala oyo mutegedde. Woman MP Chotera. Wano ne tufunawo Parliamentary Union of the OIC member state. Parliamentary Union
of the tujja baba terayo Hassan Kirumira waliwo wano Interparliamentary Union representative nabo Kenya Brenda waliwero nabo wane Parliamentary Pension Scheme Kawalia Abakari ya busana Kawalia kakati n'ebifo byonna ebibadde eby'omuggundu tebayitiddemu bwate bwe tulonze nga tusinziira mu NUP shadow cabinet n'abalala abazze bagoberera abantu muyinza okukola ki okubalaba so mu NUP ndowooza abatwala n'abatuwuliriza yitemuko okusinziira gwe wolaba kikoledde bw'otunuulira Nambeshe kuba kaminsona sina kubuusabuusa tubadde tumugeraageranyamu ne ku bwalo kitegeeza kuba kaminsona asobola okukolera ddala obulungi kati bw'otunuulira omulala awo ani aliwaawo omulala lopo okuddako tekina mutawaana obviously tubadde zaake ku fujjo lyayina ate oba yali agenze kuba kaminsona kati kitegeeza bw'abeera wano era asobolawo nnyo kulwokuba yali suitable ne mu bwa kaminsona ne batuuka n'omugoba nga bakozesezza enkola ey'ekitujju ey'obulyake ajja sobolawo bulungi zaaka asaana okulya obukiiko bungi kubanga zaaka teyeerya ntama muwadanku nnyingi ne musisi sirina kubuusabuusa bajja kukolawo bulungi mpozi omusajja ono lwaki Masaka oba tebamuwadde kifo ono yajjayo w'ekitiibwa maybe balina kye batunuuliddemu awo bayinza okuba balina kye bategeka gundi okumuzaako Namboozi asaanawo n'asukka nawo okuddako mu maaso Namboozi ne mukosa senze mba mulinzeewo naye asobola ogenda n'atuulayo Namboozi mukazi mutuufu nnyo era wentunuulira abamukuba obasekerera tebamanyi ki so shadow cabinet bwete bwetambudde tugendeko eno ewa President Museveni lunaku lwali lwa Monday naye yalonda gundi cabinet ye nga bwegenda otambula changes zabaddewo omusajja wammwe gwe bakuba akalulu bangambye ensonga lwaki tebamuwadde yali ku side ya gundi abadde speaker ono yali atandise okuwemula Yusuf teyalabiseko bulijjo abadde amanya ekifo alina ono ow'ejjinja owa Jema yabadde manyi naye ajja ku cabinet talabiseeko Balamu bamukyusizza bamutadde ne Nammeere simanyi lwaki babatadde wamu Nammeere reportinga wa Balamu ana reportingayo kyekyebuuzibwa kulyanye eri muwala kulyanye yeesiga ana reportingayo wa mukamawe ate juka n'oli naye taganyigirwa mu ttooke awo bw'olaba first year deputy president tabadde gundi Moses Ali abadde first second Moses Ali abadde omyuka wa prime minister asookerwako bamusudde ono yakola Kasayija bamusudde oli omulala yani Yoreru yagivayo nayogera bintu awo omusajja omunene oyo bamusudde ani teyagamba ati nno ffe tulina ki amagye we have the army bamusudde naye mbagamba ayinza okujja ku bwadvisor nga reporting a full figure cabinet yazze bawadde omusajja wa Victoria University Muganga bamuwadde obwa internal affairs tetumanyi lwaki bakabaze alina dual citizenship muna Uganda ate mu Canada naye nga ate yakugamba mu Nyarwanda naye nga dual citizenship alina ya Uganda ne yaki ani yabaga nti alina ya Uganda no that's a good ye bwegamba bamuzalira wa ye good ye bwegamba it's mu Uganda ate era still ne wabayira mu Uganda nga mu Canada abatateekeddwa kakati tuyise mpola awo londa mwezi ensonga ekyamuganga ekyabantu bakyesibyeko nnyo ngenda kulonda mwezi ensonga nga bwoga ino mwezi ensonga lwaki bamuwadde obwa internal affairs kakati wabulyako Gashumba ennaku ezo nga nnyonnyola atya ng'agamba beegayiriza nnyo Abanyarwanda okubawa passport ya era n'abendaga muntu n'abanyonnyola kye kimu tubadde n'abasajja babiri
bombinga tewali amalaga sindikibwa mu internal affairs mubadde mu Kahindo Tafiire bamukyusiza balina kye bamuwadde yagenze mu wotandi biki ono ye Yerusa bamugobye odongo bamugobye Kahindo Tafiire Otafiire obadde tomalaga mugambe ebyo byakajanja iyo muntu kwatala bya kisiru nga wabbali waliwo David Muhoozi kirizo bagana yomu ku ba CDF manya abategeevu abali baddeko ba CDF nga bategeevu ddala kwali okitegeera David Muhoozi babadde bateekawo enkola entuufu erina okubeera mu buli mawanga afuna passport agifuna atya afuna endagamuntu y'eggwanga agifuna atya oteekeddwa nga si byakwekkiriranya era awo babadde bamira abantu abamu bannaffe abava e Rwanda abajja direct n'abakongo twagala ndagamuntu ya Uganda naye ng'agitwala nga munnaki nga munnauganda ne baga jjajjaawo yaani kitaawo yaani mbw ate bali Rwanda nti genda ofune ye Rwanda genda ofune eyawa kubanga bwe kisaanibwa okukola mu mawanga agamu okusobola okuteeka ebintu bino mu ki naye kyenjagala omanye nti bw'otunuulira enkolagana eri wakati w'abatuusi n'abayima bonna babanga omuntu atya kakati immigration engeri gyetambulamu n'okukyuka era bo balaba onyigiriza baabwe kwe kuteekawo waabwe era wano ne bateekawo abaabwe lwaki omwezi gwali mwezi gwa kumeka naye wulira Rwandan national currently living and working in Canada Lawrence Muganga was recently recognized by Alberta provisional government in Canada for initiating and successfully managing oba criminal prevention project biki era wano omuntu gwali kugamba kugulire bakube Canada nti Rwandan wins Canadian Innovation Award. Rwandan wins Canadian Innovation Award. Kati sawa zino ono mwami Muganga mulaba kye kino ekifaananyi ki bulungi nnyo abazungu nga bamukwasa ngeri aliyo ng'omuki ng'omunyalwana ayingidde mu cabinet ate ku internal affairs kati enkola zekisooka era Canada omwami ono yabuziza munnamawulire ono gwe bayita Alberta nga bamaze okulonda Uganda n'agamba banaye mumbuulireko kino nga sikitegeera bulungi fone waffe wano tumumanyi ng'omutuuze waffe Omunyarwanda ow'e Rwanda ate Uganda nga tumulaba Canada ow'e Rwanda kijja kitya omuntu okuba n'obutuuze bw'e Rwanda ate ne bamulonda mu cabinet. Katugende mpola manyi saagala nnyo papa bw'otunuulira Uganda Citizenship and Immigration Control Amendment Act 2009 2009 section 19D nabadde ngisoma nange eyo office of the state officers of the state which a person holding dual citizenship is not qualified to hold. Ekyo nabadde neebuuza kale yakyusa nagaa kati munnauganda naye alina dual citizenship
era nakyo tekikirizibwa. Bagambye lino tteeka liri mu constitution ya Uganda. Penal code. Baga nti offices ez'eggwanga zotakirizibwa tezikolengamu muntu nga alina dual citizenship. Nsose nenkolaga wali nga bamwajulamu omutuuze w'e Rwanda. Ayina video naye gyeweerako obukakafu. Ye yennyini namulabyeko mu interview emu ng'agamba nti nze ndi muki Munyarwanda. Nagirabe video. Okiwulira? Mu mwaka gwa ennaku z'omwezi nga 2 Sebutemba 2021 wano jjo lyabala mu kisanja kiwedde Victoria University esaliddwako era ekyagisalwako njagala owulirize over allegations of spionage and illegal city in the country. Nga ne mu ggwanga alimu talina bisaanyizo bibaamu mu 2021 wano jjo. Yali akozeka overstay. Abadde akoze overstay mu Uganda. Abadde takyalina kipala kimukkiriza kubeera mu ggwanga. Gwe omusango gwe bamuvunaana nga bamugye ku Victoria University. Era abagundi bagyetoolola yonna ne bamukaba. Mu 2021. Okiwulira? Naye olwaleero bamwapointinze nga Minister for State of Internal Affairs. Reportinga wa Professor Ephraim Kamuntu. Naye bano bwe batunulira bombi yasikana yafa. Ephraim Kamuntu abadde kubanga Mwami Muhoozi yasooka n'apositinga ekisinga omunyiiza butaba Banyarwanda passport mu budde. Naye ng'ate Mwami Muhoozi tasobola kuduumira otafiire. Ekyo kikafuuwe. Anti olitaseka kugambirawo nedda. Kakati kye baakoze ne bateekawo Ephraim Kamuntu. Yes. Kamuntu si abadde mu mazzi. Kamuntu era abadde mu Piero Yuchenkana. Ngera yes man. Yes man eri Mwami Muhoozi. The same time neko batadde wansi Lawrence Muganga. Ate yajja byangule. Which is batereddewo nti kati ono yasalawo. Bano be basalawo njagala owulirize bulungi. Omugwira afuna atya passport. Bano be basalawo oyingira otya mu ggwanga ng'oli mpunji. Bano be basalawo omuntu okuyita ku bboda ya Uganda okuyingira ayingira atya. Bano be basalawo internal affairs kintu kinene. Kyalemi abantu otegeera passport bazigabira baani? Abantu kyalemi otegeera. People still bano be basalawo baani ababeera bannansi baani abataba baani abagaanibwa baani abakkirizibwa. Kata naagaana atya okubeera okubeera munnansi nga naawe olabye ebibye. Kati njagala gundi Chatis luli bamugamba gye nakuba akalulu n'ayitamu ne bagamba Sodo wumulamu kuno ne bagamba kakkana Sodo kajje naye tugenda kuyeeyeza. Chatis yazze mu kifo kya Kasolo ne bafaako ne babako we bamutadde. Moses Ali ne bamusuula. Mwami Museveni ayina abantu bakwana b'endagaano paka kufa nga famire zaabwe nabo balina okufuga naye mpaka kufa. Omu ku bo ku Moses Ali owokubiri Sam Kuteesa waliyo omulala ani olwaleero yawadde omwana wa Yume. Namulabye omwana wa Yume naye bayazze bamuyitaani namulabye naye kati lwakuba ate mulowooza mpola temwategedde kyawesiza Mwami Museveni bintu bino n'abaana abo baleeta. Lwaki yabawadde ekiwesa omwana wa Moses Ali ne muteekamu n'omwana wa Sam Kuteesa ne baleeta n'omwana wa Yume ne bamuteekamu ndowooza abantu yalonze abaana b'abantu nga bana ab'enjawulo. Lwaki baana bataano ab'enjawulo baleeta n'owagundi ninamere bamuleese si mwana ninamere mwana wa Sempijja naye amaanyi nga ayina amaanyi yatandikiddewo okukola
agenda kuba abantu bakawe emigo kakati ngenda kubuulira lwaki babaleese Mwami Museveni akozesa nnyo kibayita reverse psychology atya mu byobufuzi abalira bintu wala ng'abantu be balengera wano nekisawe kino nga tekyennaggwako Mwami Muhoozi watajja kuba vice president ate alupo era wanaamuleeta temugaa nti ate aleese mwana we olere n'abammwe yabaleeta dda mmwe abaaliyombi era ne musiima weebali era kati aseetula mapensa kusobola kutuusa mwana we waakola ki amwanga temune mugenda kayanira abaana bamwe saabawa yensonga lwaki bw'oyinza tunuulira noseka n'obuuza lwaki Kabanda tebamulonze kuba minisita yali agambe tabyagala ne balonda Nammeere era tosobola kubitegeera kati okuleka munnabyabufuzi Mwami Museveni yasoose n'amanya Amongo amanya abadde nagowa abadde mikwano gye beebaliwa bebali osimanyi Okyani waliwo omukyala waggulu eno y'Okyani ndowooza ogatteko Bannammeere n'abalala ate Nammeere n'amuwanga akimanyi ate mukwano gwe kakati bonna yabawadde n'oli yamuwadde bonna abadde bakwano baanita Amongo nfanfe lwaki abaabawa ng'oli yamugobye natabakona kifo kyamuwa kyonna kankulage engeri gye bazimba ebyobufuzi kano akakode Mwami Kyagulanyi akakozesaako nga Mwanga Kivumbi mukwano nnyo gwa Mpuuga kyokola omuwa bwa Loopo omuwa bwa vice president Buganda n'omulisavinga n'ogamba divide and rule kakati Nammeere tebamwadde lwako bamwagala nnyo naye abadde munywanyi wa Amongo kibayamba ottematema Amongo kuba abadde amanyira ebyama ebingi ajja kwetaaga wa minisita okusinga bwe yeetaaga Amongo kakati Amongo asigala ku ttaka bw'asigala ku ttaka amuteeka bwe yateeka Kayihura oba bwe yateeka Mbabazi mpaka wanaatuuka ku Sserigama nti bampeeyo nga Bagiribati Bukenya baabakola olwo atooka kukasukirayo obukunkumuka ate okitwale nti olina omuwagira kubanga yakubeezaawo otegedde bulungi tegedde kati kakati kyekiwasa bano Bannammeere ebifo si lwakuba nti babaagala nnyo balina empiki gye babazanyirako kuba n'olugambo lwonna kati Amongo akitegeere lugenda direct buli kyeyagamba Nammeere akimanye nti kiri eri era ye yabayambako gwe tokyalina se ate kyobola we bamuzanya akakodo ka bad cop good cop ye teyakamanya yawoza babadde bantwala ne bakika drone endala nga tutuse empigi ne bajjamu ne bateekamu eri kyokka ate ne bamutwala ekibuli akole statement ne bayana naye olunaku lulamba ako kakodyo kabyabufuzi omusajja akuteeka mu kkomera nga kkubye n'empi omulala omusikale najalaga bamambulira amazima nze nkuyambe sente wazibbye gwe ne weesiga ono kwonna kuba kujjamu information kati Nammeere kye bamuzannya era information gye yabawa baakeera wa Amongo kakkana nga bafunziza buli kiramu kakati embeera yeyo bweri kati olwaleero nga tukyeraliikiridde bannansi mwenna buli ali gyali akwata omukono agwekeka ettama lwa nsonga tunuulira kabinenti eno olaba abantu abagirimu abayagala eggwanga be baliwa bonna basinza muntu baddidde omusajja asinga okuvuma Obuganda ne Kabaka Mayanja ne bamuteeka ku Bwantone General ekyamuteesezaawo Museveni agamba tabala bintu nga tabigenderedde kati alina etteeka lyayagala okuleeta ebbi era bw'anaalireeta ebbi Mayanja mwanguwa okuliyisaawo kuba ye tafaayo kijja kijje mwe mumanyi ate kyenaba kumanya Museveni kati kizibu kye yafuna kiri kimu oba yakyekolera
bafuba nnyo mugobako abantu abagezi. Baba mugobako yabagoba. Kale oba abeegobye kasigale nga ye mugezi aliwo. Abeegobako. Bw'otunuulira abantu be balonda naawe oseka. N'ogamba ono basinzidde ku kyo muwa nti mumwa. Ngabo wake kumuweseza. Ng'olaba talina kyasobola kuteesa nga nababeera ku ttivi y'eggwanga aleekaana muleekaani fata okuteesa. Mwana. Ne bwe yalize nga Honorable ng'olaba azze nga tikitoka. Okay. Nga tasobola na kuwa muntu mulala. Kakisa kuteesa. Kakisa kuteesa wabula okuleekaana. Ne moderator tamuwabudde. Wabula nga ne bananyini ttivi batunula butunuzi. Bakole ki? Bakole ki? Kyokka njikawo ne puroguramu yali eggaddwa lwa nteesa eyo. Naye era tebayiga. Omusa wansi wa Balamu kinaakola? Kakati namera omusansi wa Balamu kijja kukola. Wamulidde already yatandikise agala siba Balamu ng'omuntu mugezi. Alina ebintu bingi byasobola okukwatirira. Nkiddamu. Balamu ng'omuntu mugezi. Bye yeewunza abyekola abigenderedde. Naye ye ng'omuntu mugezi ddala. Okay. Alina ebintu bingi byasobola okukwatirirako. Okay. Okitegedde? Kati ono byanaaba adumiddemu ennyo. Ng'amulekerayo. Oli asobola obiteekako buleeki. Asobola obiteekako buleeki. Naye ate kyenjagala omanye eno NRM. Kati agenda kuwulira akalira akaddala. Naye bwe baamutadde si wangu ave ku kawo oli bwe kyenjagala omanye bwe baamutadde. Kyenjagala omanye bwe baamutadde. Ebyo byonna abitunulira abeera ow'amaanyi ku ntikko ye. Abeera CDF yajjo bitunuulira. Kubanga kyenjagala omanye awe baamutadde wonna we baasetudde bateeka musajja wa PLU n'oyo omukyala alinawo amaanyi era aba CDF. Yes. Obuyinza ajja okubaawo nabwo. Yajja okubaawo n'amaanyi. Bano bakuteeka mu bifo naye nga tebakuwadde bakuwa kufuga. So tebakuwa buyinza. Bw'oba okulembedde naye ng'obuyinza si gwa bulina. Si gwa bulina. Kino ekyo kibi nno. Jukire ne public esigale pininga. Era ky'oba olaba wonna CDF yabadde ayagala. We yadde talina maanyi baaterezezaawo. Kakati olwaleero mu nkola eyo eya Museveni gy'azannya. Azannya nti sijja kulaga sayidi. Kwe butawa kabanda bwa minisita. Naye naddira Dr. Baryomunsi. Radde bagolera ne PLU. N'amuteeka watuufu. Era wasaana kuba n'obukugu bwe buli. Baryomunsi nange bulijjo ngamba lwaki bamukwogerera gavumenti. Kati wuliriza ebisasa abadde mu Earth Ruth ne bamuzzamu ICT. Gundi yanyiize ani Nsereko Earth akola atya ICT. Nsereko yanyiize bikwataganira wa yagambye talabangako kiblala gye bakoze ng'eyo. Kati enjawulo weeri wa wano tebabateeka mu bifo lwako ye baasoma. Babateeka mu bifo bafugeko. For the first time, Minister Kalamoja, bagiwadde omukalamoja. Omulundi ogusookedde ddala. Nga bamaze gimalamu supu. Nga bamaze okutunda buli kimu kiweddeyo. Anthony Jeno. Era naye abadde yeesimaani. Yagenze ku Minister of Defense. Kiyoka kiwanuka. Bamulese mu defense. Mayanja Minister of Defense ayinayo bumanyirivu. Ayinayo bumanyirivu. Tewagala bumanyirivu. Ekyo siba kigamba. Think about it. Kirewe bamutaddawo. Tebagala bumanyirivu. Sibe bagala. Naye bagala omuntu alaba yeesimaani. Ansalinga obulungi eri CDF. Ate kiro wakiwanuka wa yeesimaani eri CDF. Wabadde ne batekawo mayanja. Yensonga lwaki waddewo both. Oh yes. Era naye abadde yeesimaani.
kati nkubuza ekibuuzo kati olowooza minisita okimanyi baminisita bonna babeera wansi wa babeera waggulu wa Muhoozi. I know that. Naye olowooza Muhoozi wajja ku baminisita ne Muhoozi ani afungira munne bonna bati kuva ku line paka eri. kati buli muntu munnansi weegendereze gavumenti engeri gye zitambulamu labayo nnyo tunulayo mufune kamira mutuneko n'emabega kituufu kiri nti eiza nga mwewaddeyo okubeera bannansi ne mukola bannansi kye balina okukola bwe kitaaba ekyo bagenda kwesaasira era babatwaleko ensi yammwe nga mulaba. Kale tetugenda kusukka waawo mbadde ne namba emu it's a Thursday. Tunakwatagana mu mboozi mu kati ku lunaku lw'omukaaga ne Sande naye nga mbajjukiza ekivulu kya Kalokasita gyekiri ekivulu gyekiri bannange. Minister of Health bagyencountinze ne batula ku meeza, everything has been put in place and everything is on set. Steve Gini ali mu kuteekayo stage by tomorrow morning ajja kuba akola ki sound check. Come see the best experience of her power within. Ekivulu gyekiri mweraba.